Omuyimbi Judith Babirye ali Maziga nga kwotadde n'okwejjusa. Okusinziira ku Judith Babirye avuddeyo n'agamba nti ekintu kyasinga okwejjusa era ekyamuleetera okuba nti nate obulamu bwe bukyuka kwe kuba nti no yenyigira mu byobufuzi. Ono nno akyejjusiza ddala. Jjukira ono yaliko omubaka wa Paalamenti. Katubeere nga tumukuwa nga nnyonnyola ensonga ze. Nina bye nejjusiza ddala kubanga ennyimba ezange tezirina kkala ate emikwano egyange giri kati bwolaba obufaananyi bwange ne Bobi Wine si bwa leero bwadda okiraba kati bano badde bakyali bange tuli mu music industry kati nina mikwano gyange abampita ku mukolo bali mu FDC mulimu aba NRM kati n'aba people power nina buli faction kati bwe nyingira politics sono abantu bange abamu ne bawulira nga bona agamba ekyo kibulamu kye yakoze gamba kirina okwawukana kye kyaleeta mu masekati gaffe ate nga amazima gali nti tukirize tugaane I'm not a politician ge mazima politics kama ne kye nayingira bwe nakingira nenkitegeera ate nenkizuula nnyo siri politician so mu bumpimpi era nga twali twogedde tuza tubyogerako bulijjo kituufu nina bye nejjusa kubanga tekinnyumira kulaba kati ne bwe mbanga ndi wano abamu baagala bakiteeke mu politics nze saagala kubeera mu politics njagala kubeera Judith Babirye omuweereza wa Mukama ekyo kimmala ebya politics ezo kooti saagala zambala kubanga zinjawula njagala Bobi Wine bwajja nzireyo mubuuze nga bwe namubuuzanga njagala omuntu yenna omulala obwa pati endala bwajja oba n'abakooba nga ze njagala mbere ne freedom y'omubuuzaako njagala Erias Lukwago bwajja nfuna aganyange nembuze kuki ku meya w'ekibuga bw'olaba Bukedde TV nze Bukedde TV nagivaako nga nfuna stress buli wolabe Newspack channel kwoli subscribe nga like nga teleka obakawa mu comment section tukyali mu lutalo lwa Pretty Nicole akwesani mama wa Pretty Nicole atera ne Acram wa Dr. Kulthum munanga mama wa Pretty Nicole yavuddeyo amawulire twaga kwa dona kolegulo n'abaako byayogera era nalyoka agamba nti oba nalabula Acram nalyoka amugamba nti sawa yonna agenda kubeera nga amwabya okitegeera kale nno Acram avuddeyo bawa Kulthum n'abaako byatangaza ono n'agambye nti mama Pretty Nicole ali mu kuwaayiriza mama Pretty Nicole byayogera bulimba era nalyoka agamba nti munnange baagala kumwonoonera makaage kati ebintu by'omuwala obiwulidde oba wabiwulidde ebintu ebyo bituufu oba ebintu by'omuwala nabiwulidde naye ng'essaawa zino singa ibadde bituufu singa obujulizi yabolesa edda ku mpewo wakiwulira nabatasaaga byogerako kubanga ono muwala wange abayoganda basinga baagala byonoonese olaba society gye tuli muri Uganda abazadde bangi balina abaana n'abatatuuka ku myaka gya Nicole naye ng'abaana bayonooneka Uganda yeetaaga essaala ku baana b'obuwala kasuku abaana bekola ebintu abaana bakola ebintu ebitali mu myaka gyabwe kani imagine omuntu akubira n'akugamba nti anko nina obuzibu mu kino ne kino anko nina obuzibu mu kino ne kino ate n'obanga omupange oyagala mupangira kulabanga omublackmailinga omugye mu ssente olowooza singa nali lozinga abasajja abalala singa ndi wakasuku kuba fa abasajja twekomako obwekomenze kasuku kino ekino nsiba kigaba mukazi wange ne mugamba nti siri perfect naye ngezaako okulaba nga neekingiriza abasajja tetuwona bumaaso kasuku omaaso bubaawo buli kiseera kabaka muteze taliyo naye era omukazi amala okutega akamaso bw'okagwamu omusango ne bagukusalira oba okitegeera kaakati nze neewala ebintu ebifaanagana bwe bityo kuba tomanyi obumaaso bwe mbitamu lunaku kasuku anti kati ekiriwo ate Acram kati olabika bulungi amaaso gonna banna kale ate wuuyo oli Amerika abakazi kabakwetege naye munnange ebyo bya bulijjo kasuku nabirimu kuva South Africa nazisosedde birano mu Amerika ng'abakazi bakwetega abamanyi bamanyi
Eyo hot guy Acram. Bamanyi. Era nkibitamu kubanga simala gagwira na nsoka n'entunula n'empima. Eraba. Abasajja tetumalwa era omusajja obeera ne dokita ku naye n'osigalira ng'okutunula ebbali. Ndegwe ekyo tokikola. Newe makikoze tekikwetaagisa kuvaayo kudda kugamba omuntu kukifuula nsonga mbi ng'agamba muze ndi perfect ndi malayika. Ekirungi nti tebankute na musajja oba semboozi ze nemusiza kuba nti nalina musajja munange. Oli musiyazi. Kyotakazooko naye nga kyembadengezako okugamba nti olaba abantu Nicole twaba tetusazeewo tumutwale ku juvenile police abeereeyo amutwale mu jjeero mu kkomero ly'abaana abato nga gy'ali gye mugenda omutwala yenna yawedde era nga kikyasoboka. Epepa akamwadde mu mumaze. Maama we yagaana okukkiriza nti yakoze bubi omwana. Asooka atuwa ensonga kasoko lwaki yagoba omwana we ku myaka 12 n'amuleka ataayaye n'ensi. Yes, oyo yebba wa Dr. Kulthum togera ku Acram kakati atera wetudde wa mama Pretty Nicole yakyagenda maaso n'okubeera nti nabo tolebyama akyagenda mu maaso n'okuleeta abwino. Omukazi ono yakambuwadde yagambye nti nedda olw'okuba abantu bano balina ssente tebajja ate kubeera nga bamanyiira omwana we mbu Dr. Acram ayina omwana ow'obuwala. Bw'alina omwana ow'obuwala katubikuwe tetugenda kubeera nga tubyogera katubeere nga ate tukuteerako maama wa Pretty Nicole. Ku mizeejo emibi gy'azzaakola ng'akwana abaana bamanyi nti baana b'abannyina ate kwatadde n'okugula ba bloga bavume baswaze bonoone erinnya ly'omwana omuto. Bwe tuba twazze nga bwe mba neesitudde twazze nga bazadde ba Nicole ne tusisinkana Hajjat obuzibu bwabadde buli luddawo okutandika okuteeka omwana mu kamera okwogera kyonna buli kye mwagala ng'ate Adija Kigozi yasinga okukulembeza ekintu ekyo. Wabula gwe Adija nze nali nakulaba dde omutima gwe naye bambi bw'oba onoonya abakugoberera banoonyenga bulungi kubanga ojja kufuna by'oteetegekedde nze nkubuulira. Ojja bifuna. Nicole gwe muliko gwe mwonoona buli wamu nti simanyi yeetunda mbu simanyi kino na kiri yajja n'abeetundako. Omwana waali mmanyiiwo okiwulira waali mmanyiiwo era y'ensonga lwaki nali simunoonya. Nzaakira mu yankakanga nga ngamba nti gamba abaho weesibe kwabaho kubanga mugagga biki mwesibeeko tumulabise biki tugambe nti yayina Nicole neŋŋaana. Kati bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe. Abo abantu bayina akasajja ate kakadde ku mitima gyabwe. Okiwulira bayina akasajja ate kakadde. Yo omwana yayina ensonga lwaki yali akola ekyo era ne message eziizo zonna chats omuwala olize yakolanga nga ayogera ne Acram kuba ye ebibye teyabiteekayo ziizo nzibateereddewo ebimu lwakubanga byayise ne biva mu ssimu naye ebyo nabiraze ne Hajjat nga gye tuli lwaki ffe bye twayogeddeko ali eri byo tebaabitaddemu. Acram ye tagwa mu buvuyo bw'abakazi. Yetagwa mu buvuyo bw'abakazi n'eng'ensonga ate bwe zityo bwe ziri erudda eyo. Newspark channel kwoli subscribinga likinga ate lekawo bakabwawo mu comment section. Mu mawulire amalala mukyala wa MAULANA munanga akyagenda maaso n'okuba nti n'atuukirira bannamawulire ab'enjawulo ng'asaba obuyambi era munanga ajjukiza MAULANA n'alyoka amugamba nti omwaka guno gunaatera okuggwako kaakati ategeke obukadde 10 bw'alina okubeera ng'ate amuwa buli mwaka
kitegeeza nti MAULANA alina okuddamu okusasula obukadde 10 nga buno buweebwa omukyalo ono buli mwaka okuba nti nate alabirira abaana be yamuzaalamu abaana abawerera ddala basatu. Nze ne kyennali njagaza oyo MAULANA era lwakuba munnaye nti connection ye n'abaana kyokumi wamulega nnyo obwo busente tubalemu omwaka neddala tubale milioni 10 azikuwa pa month paya milioni 10 tubale no tubale balamu awo abaana balya tubale abaana ewaka olekawo sente meka ngamba nti nolekawo gumu kitundu kuba twabalago mu kitundu mutwalo family ngo yenkana etyo ina abaana bameka guba okay so kitegeeza milioni 10 kuba nina abaana basatu basasula emitwalo 35 buli mwana fees kati bali emitwalo 35 omwaka okitegedde okulya twabalago mu kitundu olunaku gomu kitundu gubamala 5 mutono naye itsoke namuwa fair price gumala ogula sukali tubale kale tubale kilo ya sukali tebakamanya abaana bange tebalya kawunga tebakamanya bana ba MAULANA tebalya kawunga abange simanyi balala ina abaana bangi ngambye bange yakuzaalamu tebalya kawunga bali aje basinga kwagala chips okay singambye nti ze balya ne basinga kwagala chips ati abayagala naye ategeera embalirira ddala milioni zange 10 zino omukazi ono azikozesa biki anti kyekyo kyengambye nti tubaze si chips kakawunga ko kaganamu era nkugambye era ebintu byegambye ina akasawo k'omuceere n'akasuka ng'ate embozi twatuukayo ddi embozi tetugiyina so kitegeeza milioni 10 wamusamuwa fair price ya nandi kukinzira ku nfuna ye musajja wa comedy omumanyi ali orphan era bambi kyavala bayatusa okuyambula nsaba konsonyiwa lwaki tolinayo chance genda mu kooti mugamba batole kwa sente ate batoleko lulinga zaali nga tekwaliko abaana babiri ate kati nga bali basatu ate batoleko okusatu akola atya milioni 10 nganda tubalemu anti tubalemu nkugambye kati basoma buli mwana asasula 35 school fees bana basatu tubaze gumu kitundu emmere balamu omwezi obalemu omwaka okitegedde ne tubala rent 25 omwaka balamu ezo sente balamu ebyo ate byokka nga tekuli bino mami parking mami transport bagenda ku ssomero ennaku zino kati bavaani tebakyalina baboda vaani ya mitwalo 4 vaani ziseerera ddala kati ya mitwalo 4 okitegedde kati ebyo byonna bina tebiriiko just fees rent feeding balamu ezo sente then waliwo buno obuntuntu mami njagala ice cream mami njagala yogurt mami lero tugenda ku swimming kusomera baba swimming kati era ayinza kwamba mu holiday mami tugenda tufalako out teziriko mitwalo 10 byonna tebiriiko mami engatto zikaddiye mami engoye taisina mami ono nedede kitegeeza tomukubirangako ku ebyo ebigwagwawo tewali yadde kyokka kati omukkiriza okujja n'abalabako wano oba yaga najja wano ewaka najja asobola okujja n'abapiikinga n'abalaba n'agenda naye si kujja mu nyumba asobola okujja n'agamba abaana mbatwala n'abatwalako n'akoma ne bakomawo anti asobola okujja obbalabira wano mbadde saagala nnyajje mu nnyumba yange ekyo kiralamu emmere twakola 15,500 buli mwana nze siriiko naye taliiko ku mmere kyobola guli gumu kitundu okujja okubeera wano okulya tekuliiko naye asobola okujja n'apiikinga kozi yasasula rent asobola okujja n'apiikinga n'abambaza n'atambulako n'aba simanyi kirabika nze just ndi bigatta ng'ate ne ku meni wamuggyako mu mawulire amalala getufuna ku Newspark Channel Flaka Ntambi avuddeyo n'abeera ng'ate atabukira Honorable Mpuuga ejjukira nti waliwo olutalo wakati wa Honorable Mpuuga kw'ossa ne President wa National Unity Platform atwogera ku Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi kaakati nno munnange Frank Ntambi avuddeyo n'abaako byayogera era nga munnange ono avuddeyo n'abeera nti naate asomera Honorable Mpuuga. Bobi Wine was an amateur, normally was senior. Then why do you kwata bigere bino? Ibiba sindika kugenda wa amateur. Yet
musobola okukola ekibiina ekyammwe as Bobi Wine mu bwa amachabwe we yakola ekibiina kale ekiche ne mulitanga ne mujanga musaawula embaliga mwali munonyayo ki bajja batambula tebasaawo anti omuntu atambula n'atuuka gy'atambudde nga bamuwadde emmere n'alya n'akkuta natandika okubologa aba yali jjajja asaawuse kuba kusaawuka mbali mugambye nja kukuleetera sendi w'otandika okuyomba ennyo tugende mpola mpola saagala ewanyiiza sikunyiiga oba okitegeera naawo era ya Robert Kyagulanyi Ssentamu eno tukkirize tugaane Zanele ogoberedde ebyobufuzi bya Uganda Mpuuga had no political balls. Balls azifunye wano Robert Kyagulanyi wala kati azikakakanyaza political balls esawa zino naye Lwiti yazirina and no one would even ever think of Mpuuga alibeeranga even a discussing bwako nti TV bantambi batudde bali ku Mpuuga. No one knew that. Era abantu nga Mpuuga abantu nga Abedi balina okufunanga y'olunaku ndowooza in fact balina kikola buli lwa Sande genda Magere kutwalayo nkota ya ttooke ne Sseggwanga. Tamale Mirundi Junior avuddeyo n'alyoka alabulamu abatandise okukola ziposita nga mugamba nti agenda kwesimbawo mu kifo kya Woman MP. Agambye nedda ajja ku Kampala Central ate ku kyabasajja bwati bwavuddeyo n'alyoka agamba munaye posters zibadde zitandise okubeera nti nate zikubibwa anti bamuyita Sister Junior. Kakati nga balowooza nti Sister Junior ajja ku kyabakyala ne munanga avuddeyo n'abaako byatangaaza. Abantu abamu munkozemu posters nga mulowooza ngenda kwesimbawo ku bwa Woman MP nvuganye Shami mu Malende naye ngenda ku bwa Mani MP so si bwa Woman MP ne Mani MP ekyo tukitereeze bulungi akabonero kibiriiti simbo yange egenda kuba kibiriiti ye simbo. So MP Junior must shine. Bwete tambudde obadde mulabi mulungi obale kwekubina ku News Park channel. Subscribinga, likinga ate leka obaka bwawo mu comment section. Bela bulungi, weraba.